Suzan Beki ne mutabani wa Juli Mutesaasira bannange bakyamudde abadigize era ndali mukwano kiringa kibadde kimemete bannaye nga gabadde mazina super mukwano kwegamba bezaawe ze basasudde zaaweddeyo bulungi nnyo naye nga mugamba mutya mwasiimye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo n'omugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suubye News Extra nti mukwano subscribinga ye munnange Bruno ke birthday ate mulowooza temuzaalidde ebizibu munnange birthday ya Bruno ke yavaayo n'apostinga musajja watu Bruno ke masanya amangi nga yeebaza bafaani be abamwagala ennyo nnyo olw'okumugulira ki ente eyo gye mulaba naye munnange bo bajjaaji ba kuno tebeetaaga kumanya tebaagala kubalimba munnaye baagambye mbu Bruno ke yeegulire ente mbu kuba Bruno ke tewali muntu ayinza mugulira nte kati ye n'agamba mbu bafaani baakoze ki baamugulidde ente by'omunnange biyita ku social media abalala bakubagana empa bagamba mbu Farida Nakazibwe yakola ki yagimugulira ente kwegamba bannange Farida Nakazibwe wabula ye mukazi wattu alabye nammwe kyamanyi n'ekyatamanyi ye kiri kasita kiba tino kiri ku Bruno ke yagala gaana akkiriza lekayo kiba kirina omutwaliramu naye nga wamma abantu yeesomerayo omuntu nga yagamba nti nze Bruno ke faani wange kwenfiira ennyimba ze zinsanyula era nga yeetungula newe kiba kikumi agamba abeeko n'ekyamugulira ate okuba ng'akola ki ng'asanyusa faani we naye maama bba abantu tebeetaaga kumanya ate wenzire eno ku Nokia ne iPhone bannange simanyi na kumanya oba lwaki temutuwummuzaako iPhone Nokia bannange ddo olutalo lwayimukidde ddala mu sayidi ezeyo munnange maaso wano nina omukadde alumiriza pasita Bujingo ne Suzan Makula biki byabalumiriza akambateereko ka vidiyo nammwe ate musobole okubanga mubyerabirako tetumanyi munnange obona omukadde byayogera bituufu naye naye yali mukozi waamo kambateereko ka vidiyo nammwe mbyewulirireko ng'omukyala oli byakugamba nti musumba Bujingo byayogeranga ku Teddy nga naawe obula kuleeta omukyala wo alabe bawana abasajja ng'omwamulaba yakugamba yaleeta bba abasajja omusajja yawaana Teddy n'atubuulira nga bwe yamusanga byonna batukukwekwana n'obulamu bwe bayisemu tuko bwe bali bwe bapandisange bwayise mu kalimba ka mitwalo oba ebiri Teddy byayalembekanga amazzi ekiro ng'enkuba etonnya bwe balyanga muwogo aliko amawulire bwe yalinyanga ebirole byaloko ne bimusuula nga olaba nti obujulizi bukola ki buwooma nabala nti bali bakola ki ng'ayagala abaana baabo ng'ayagala Doreen abantu batuuka n'okulowooza ebyekisiru ku mwana oyo Doreen nga famire ye yeeyagaza naffe nyina bamuweerezanga tutuulira obulamu obuyitirivu twamalanga service ne tudda wali ku madaala mu biti ne tula ne twejerega ne tukuba olwali nayita bensene nagula za mitwala baketi nga muntu w'abantu nga tunyumya nze yansanga ndi muntu mukulu nga ebintu byange nabikola dda twatulanga ne tudde bali ngati musumani tukole bwe tuti wantu ng'awuliriza kubanga nze batu balina lingi manyi nga njiruddewoko ati ndi muntu okunanyizibwa naye nga wali tukole bwe buno ng'awuliriza nga simusuubira nti asobola okukola okuvaamu kati kyali saawe naawe kyali kikwewunyisa twabeeranga ne twegoba nekwegoba kituuti nemuzannyamu nanjereka ku kituuti nange nemujereka nga saavisi egenda mu maaso lumu namubuuza naye ddala musumba abantu bano balowooza tuli baki nti bwe tunaabakole bwe tunaabasobola nga ye Bujingo wantu wa bulijjo fana tukwata obwongo n'abantu bonna nabakwata obwongo n'ensi yonna nagikwata obwongo bwati nze bangamba nti ekimu ku birungi byalina aguruminga bulungi abantu ngani bw'aba atandika naawe akuyigiriza abo bali bakolako naye kati kyoyogedde kirala nze ebyokusolti sibimanyi kubanga yo solti ne kyaki bali bataddewo olukonko wakati bwe twatandika rediyo eyo twali tumanyi nti abasinga abaweereza bajja okugenda ku ki abaweereza abali mu kyaki bwe bagisonze bajja kufuna ebifowa ku rediyo bakola interview abasi kubanga nze nali sobola kubanga nali busy ne wasobola kuvaawo nkola theatre ne nkola ne kyaki naye abasinga basaba bonna tebabawa abakyaki nebabawa baki kati kyebabateekamu balife twakimanya nemwe mwabalabulabi nga bo bali kyabwe tebajjanga ku kyaki nga bo balaba ffe tuli balala nnyo ku bo bakirasi ndala okay kakati tuli ku Bativale mukolanga mugenda ebweru eyo mu crusade
Bati vale mwakola okusooka tetwatambula nnyo mu crusade ezo okusooka naddala ezo vision night twazikoleranga wali mu kisaawe ekya Bativala awo nga tunafuna mannya gakola ki gatambula nekiseera kyatuuka naye twasookera Jjinja ogwasooka twasookera Jjinja bagitoba primary central Kisyawo ndowooza ogwokubiri bawaddako era netugenda Jjinja ene Bugembe mu kisaawe awala we bagenda wali Mbale naye nze saagenda lwa nsonga kubanga crusade yali ya Lwakutaano naye nga tulina lanchi awa e Kanani ng'ate nga sinza kuva e Kanani osimbula ogenda Mbale kubanga ye wasimbula emotoka ye n'agenda n'akola ki nandekawo nga tabatira nini bona bagenze dda nga tabatira onteekateeka okutambuza kati nalitambudde ntya nange ndisaagenda alekana kikyejo teyabatambuzanga baani mmwe tolina bomanyi bakunnyonnyola baba batambuza bava Mbale kati bagambe yabatambuza nga tabatambuza bava Mbale ku Friday bako omuweereza gwobuuza nti wamma babapakidde ogenda Mbale abagenda ku crusade ezo mwepakira mwekka nati muvaamu ssente wali Katonda ate ssente ziriwa ziri ssente za Katonda gwe zikutambuza okutwala n'okuzza zizo ogenda kuweereza Mukama Katonda wo wepakira ogende oweereze Mbale naye abaana bamu batunda n'ebyabwe ssebo wali bwe nalabye wali ng'atunda akagaali ke kacyenja agende ku crusade baali bagenda Mbalala agende aweereze Mbalala ng'atunda akagaali ke kacyenja munsonyiwe omuntu nga kiba kinenemu buli buweereza era yatugambirawo nti wali ssente buweereza era namwe ne muguma nekiseera bwe yatuuka n'atugamba mu myaka 3 nja kuba ntegedde bengenda okuweereza nabo awo netuguma netugamba ekintu kino kikutteyo myaka 3 tujja kuba tuli mu kintu tugume tuteekemu natuuka okuvayo nga emyaka 3 teginawera kati munalika okusonda Kanani mumusondera ku Bativala embeera yali etya ey'okusonda embeera y'okusonda Kanani yali morali yali waggulu nnyo abantu nga bwobamanyi olwo nga tanabakola ki tanaba kukyuka nnyo akyali nnyo bantu tulina abagagga bangi abalina bwe twalina waawo abanene balina omusaayi bamumitanga Magezi tulina omusaayi bamumitanga Godoni Mukasa yatuwa ebyuma ebyo nga morali eri waggulu yalina chairman no w'abakadde era nakati twamukaza kuli chairman nga morali eri ki eri waggulu famire tukola kintu ki kyaffe gye tulaga tukola ki tulabayo osiba enjala n'obisula nga mukola nga tokoowa twalina ebizindalo binene bwe biki nga baana akiteeka ku mugongo wano ebihooni ebyolaba ayingiza mu sitoowa kyaffe tukola kyaffe twafunye omusumba atamanyi basumba bayaye twawonye abafere nga tusonda ettaka bulungi nnyo ndijaziwabwe ziganye nga bomanyi nalanga tibulayiwezi ate bampoze $200 gya dola tulimazeeyo twali manyi sugana tusonda gino $200 gya dola gye batuwola nazo nezigwayo nekigwa twate tunabazima layi bulungi ne tusimbula okugendayo nkyala yalunyumiza ni mwagenda muyimba ate no nze